Buterevu akatundu kano bakayita tambula n'okumanya oli ku Labuka TV. Eno episode yakuna tuli mu social rules ezigenda okufuula professional ne bw'oba tewasoma ne bw'ebanga UPE teyatuuka wammwe. N'olwekyo bassebo ne bannyabo abatugoberera ku Labuka TV tukugamba nti obutambi buno osobola buterevu okubeera ng'obufuna ku mukutu gwaffe gwa Labuka TV. Gendayo subscribing. Kuyiga tekukoma. Bassebo ne bannyabo okuyiga tekukoma. Gwayagala omusomesa wo w'ekyama anaakusomesanga oba mentawo gw'onaabuuzanga ebibuuzo byonna ebikusiiwa tukugamba beera ng'otwekwata oyagala kusomesa byafaayo obuwangwa ennono ebyenkulaakulana byaki byonna tukugamba ojja kubeera ng'onkubira ku namba yange gy'olingirawo wansi obeere nga okwatagana nange. Ate era naawe oyagala content owa TikTok oba social medias platforms emikutu gyonna gy'olina tukugamba beera ng'otwekwata tuteekateeka content mu packages ennungi. Package yaffe esookerwako osobola ogijjamu vidiyo z'oyagala ate n'ofunamu obutambi bw'ogenda oba videos z'ogenda okuteeka ku mikutu gyo ate n'obeera ng'ofunamu akasente. Essimu yo beera ng'ogikozesa ng'ekyokwekulakulanya era kozesa essimu yo okwekulaakulanya kubanga eyo bizinensi yo. Beera ng'oggulawo platforms oba emikutu gya social medias otandiko girimako ne videos zo mu biseera eby'omu maaso gigenda kubeera nga gikuwa kiralo. Mwabaagala content mu ngeri yonna nammwe abaagadde okubasomesa mu ngeri yonna. Ennamba yange akagata 25 749 46 10 ojja kuba oyogera nange era tujja kuba tutambula bulembwe. Olwaleero nina ebintu bibiri bye ngenda okuwa ebigenda okuyamba okukyusa obulamu bwo. Olwaleero tugenda kwogera ku nviiri. Nkuleetera ebintu abantu baffe bye balaba ne batatwalanga kikulu naye ng'ate bitegeeza kikulu. Bassebo ne bannyabo eŋŋombo yange eri nti gye nzize ntambulira okufuna omuntu omutuufu era owaddala oba ow'amazima. Gwe kennyini sooka ofuuke omuntu omutuufu ate owaddala. Mwe abasinga muli fake ate mwagala abantu abatuufu. Ekyo kikyamu. Bw'oba oli fake totandika kutagala ng'onoonya omuntu omutuufu. Sooka okyusa omutima gwo gwe kennyini obe ng'oli genuine. Gwe kennyini obeere ng'oli mwesimbu ng'oli w'amazima na buli kimu ojja kusobola okufuna omuntu omutuufu. Tutandika leero tugenda kwogera ku nviiri. Ebika by'enviiri bye tusala bitegeeza kinene mu bulamu bwaffe. Ebika by'enviiri bye tusala bitegeeza okumanya kwaffe n'okutegeera kwaffe. Kye kimu era ne ku bakazi. Abakazi ebika by'enviiri by'osiba bitegeeza kinene okumanyako, okusomako, okutegeerako. Ogenda bimanya otya? Kaakati tuula nkulojjere. Ffenna tukkiriza nti omukyala, kantandikire ku bakyala, tukkiriza nti omukyala ekitiibwa kye nviiri kuba ne Bayibuli ekyogerako nti enviiri kye kitiibwa ky'abakyala. Ate oba ne Bayibuli tekkiriza mukyala kusala nviiri, ekugamba kulabirira nviiri zo. Kaakati n'ate Bayibuli yeemutekkirizangako musajja kusiba nviiri. Ngenda kunnyonnyola we tufundikirira ng'otegedde ani asiba enviiri n'atagwanidde kusiba nviiri. Tudda ku bakyala. Bassebo ne bannyabo abakyala muwulire. Ebika by'enviiri osiba njagala tutunuulire enviiri ezisikiriza abasajja. Osobola okusikiriza omusajja oba osibye enviiri oba tosibye. Bw'obanga tosibye enviiri kantandike nammwe abatasibye. Obadde okimanyi nti omukyala bw'abanga tasibye enviiri naye ng'azirabirira bulungi obanga yasala kakaati ke, abasajja abasinga abagezi baagala nnyo omukyala oyo. Era oli ne bw'aba wakwana akwana omukyala nga bw'akulaba ne kakaati ko akaviiri amanyirawo oli mukyala mugezi. First lady w'eggwanga gwe tulina mukyala Janet Kataha Museveni tasiba nviiri. Oweva ayinza n'okuba n'amakampunizi agakola ebiviiri ebyo bimulaba na buli kimu naye ate tasiba nviiri.
omukyala yenna bw'abanga alina amagezi mu mutwe ng'akola nnyo research tebatera kusiba nviiri waayi zibamalako emirembe. Tunuulira mukyala Nambooze bakireke. Beti Nambooze tasiba nviiri naye omutwe gwe guli smart. Wabula ate abakugu bakugamba omukyala gy'akoma okusiba enviiri empanvu n'akabonero akalaga nti mu mutwe gwe alina buuki. Abawala by'osanga nga yasiba emiguwaguwa gireebeeta giri eno mu mugongo, oyo manya mu mutwe alina buugi. Totawaana. Teri mukyala alina magezi asiba miguwa egyo ne gituuka eyo. Nkunnyonnyola abakugu ne research gwe nkoze nga bw'agamba omukyala yenna bw'aba alinamu amagezi. Enviiri ky'ekitiibwa kyo era ze zikuweesa ekitiibwa kyo, naye ate enviiri z'osiba zitegeeza kinene. Bw'oba osiba enviiri, akabonero akalaga omukyala bw'abanga asiba enviiri akalaga nti omutwe gwe guli smart era gulowooza, togwanidde kusiba nviiri mpanvu. Egyo emiguwaguwa gyaki? Ogenda kusiba mbuzi? Egyo emiguwaguwa kasita ogisiba abaana bakuwa level. Omuntu yenna ng'omutwe gwe ali smart amanya bumanyi okusomako, okumanyako, okutegeerako na buli kimu. Kaakati bw'oba osibye akaviiriko, siba enviiri z'olaba ezikuweesa ekitiibwa, si mpanvu nnyo ate tosiba. Situgambye siba obumpi nga bubeere ng'obukira bw'emmese. Tukugambye siba enviiri waakiri ezitasukka sentimita nga 5 oba 6. Bw'oba nga tosobola kusiba nviiri, osobola okusala akaviiriko akaati ako. Abakyala abasala kakaati omulabira ddala n'ogamba yes, endowooza yerabika eri mature, endowooza yerabika eri heightened, endowooza yerabika ngazi, kubanga enviiri zikuloopa. Kaakati baani abateekeddwa okusiba emiguwa giri emiwanvu? Beba abeetunda. Bwe genda abakyala gye beetundira, abasiba enviiri ennyimpi tebagwanidde kubeerayo. Omanye ebintu bino nabyo birimu levu. Gw'obeera n'emiguwa gye emiwanvu abakukwana balabika, kubanga ensi ejjudde badongo. Naye ate abalina amagezi ategeera ne bwakulaba, bw'akizuula nti oli mudongo, kyayinza okukozesa amale yeegende, talina budde bo. Abakugu bakugamba, waliwo omukugu omu yali annyo n'agamba nti bw'omusanga nga asibye ebiviiriviiri bino ebiwanvu yambala obupiira 2. Oyo si muntu mulamu n'omulundi n'ogu. Kyekimu n'abasajja, bw'osanga omusajja nga yasiba enviiri alina biviiriviiri bino bya balaasi, yeesimbye era ngenda kunnyonnyola baani abateekwa okusiba enviiri ezo. Ebiseera ebisinga abantu abakkirizibwa okusiba emiguwa egyo emiwanvu, ezo enviiri ze twogerako, oba abantu abakkirizibwa abasajja okusiba enviiri beba abali mu katemba nga ajjayo brandi ye. For example, omuntu bw'abeera omuyimbi asobola okusiba enviiri ze okusobola okugjayo brandi ye, naye ate era sirowooza nti kyekikyasinza okubeera ekyamagezi. Bakafeero baayimba bamanyi basudde baali basibye enviiri. Omuntu alina message ennungi tasiba nviiri. Abasiba enviiri beebo bazannyi ba firimu. Azanya firimu balina kapaati oba akatundu ke baagala okuhighlightinga oba okugjayo obulungi, oyo ajja kusiba enviiri. Nkunnyonnyola baani abalina osiba enviiri. Omusajja osobola omulaba nga munnamawulire, nga nze munnamawulire, nga naye yasala enviiri ze zino ez'abavubuka ng'eza Katikkiro ng'azisala bulungi. Enviiri bw'oba ng'osobola okuzirabirira kiri fayini, naye ate Bayibuli etugamba omusajja tosibanga nviiri. Abasiba enviiri era beebo bw'aba ng'aliko empewo, omuntu akongojja empewo y'abamweyana oba abalaasiraasi tubakkiriza. Of course bw'omusanga nga mulaasi nga yasiba enviiri, oyo ayinza okubeera omugezi, kubanga akamu ku bulombolombo bw'abalasita bw'abeera omugezi. Mbalina balasita mu mikwano gyange nga yasiba enviiri, naye era enviiri zaziwa ekiti. Naye bw'osanga bano abaagira ebiviiri n'ateekamu amayengo bigundi n'abisiba n'abinyoola bulinga budreds, obwo obukirakiro obwo abasinga nze ntera okubalaba nga baamukuta ali ku poliisi
babadde balina gye bagenza okubba n'olaba omuvubuka alina agaviiri bweyokira gye weeteekamu tonnagituukako. Buli kintu kirina kiraasi yaayo, n'ezo enviiri ze mulaba zirina kiraasi yaazo. Nganze munamawulire oba omuntu omulayi nsobola ozirabirira, nsobola okubeera nazo, naye gwe omuvubuka akyali mu kweyiiya n'emmero gifuna lutalo, teweetaaga nviiri ezo. In fact bwe bakukwata bakulabirawo nti oli mubbi, bakulabirawo nti oli mubbi. Waayi bwe levo gye weeteekaku tugisobola, n'enviiri tosobola zirabirira, okyayiiya za kikomando ate otandise kudda mu nviiri. Manya ddi lw'oteekwa okusiba enviiri, era omukyala bw'akusanga nga wasiba ebiviiriviiri bwe bityo n'akwagala naye mu bwongo abamuugye. Waayi ke kabonero akalaga omuntu atalina buvunaanyizibwa. Nze mbayinako abamu balina enviiri naye abamu obalaba obuvunaanyizibwa nedda, abalala obalaba ng'obwongo akyali muugye. Kati bw'oba osala enviiri, abakyala mwe abasajja mbabuulira kati baagala nnyo omusajja asobola okusala akaviiri ke bulungi n'ogira bulungi. Waliwo n'ebiviiriviiri bye musala abaana, mwe abazadde abamu mwabettidde abaana bammwe n'osanga ng'oli yasala omwana muto omusala ebiviiriviiri otaddemu sitayiro byaki. Bwe tuba tusala enviiri sijja kugamba kika ki ky'oteekwa okusala, wabula bwe tuba tusala enviiri tusinziira ku nkula y'emitwe gyaffe. Otegedde tusinziira ku kati olaba omutwe ogwange buli sayiro y'enviiri bwe njagala ngisala, n'ate nze waliwo byesingira gwe togulaba nti gwakula bulungi. Kaakati bwe tuba tusala enviiri omutwe gwe tulina sheepu yaago etegeeza kinene. Bw'ogenda mu saaluuni gamba owa saaluuni, omutwe gwange guno sayiro kye y'enviiri eyinza okugunyumira, naye ate tusala bya kiyaaye. Kati omukyala bw'akusanga wasaze akaviiriko okagize bulungi, olabika bulungi, ajja kulabamu omulamwa era ajja manya nti mu mutwe gwe olabika oli smart. Naye bw'anaasanga birimu obuwunga bwa muwogo, birimu enfuufu, ajja gamba mu bwongo omanyi buli levo gye tugendako wabeerayo bamuugye baayo ne bakagujje baayo. Psychology abamusoma bakimanyi n'entambula y'omuntu etegeeza okumanyaku, oli asobola okulaba bayo ntambula. Entambula yokka esobola oku-exposing eri omuntu omumanyi n'amanya nti ono yasoma kino na kino, ye mu kutegeera oba ayikyuye eri etya, byonna asobola okubimanya. Sala enviiri z'olaba ennungi naawe ezikuweesa ekitiibwa.